fight all fronts to make sure that we make it fine back home. And what are your events? Uganda terina security. Palapase. Terina security. Zino ni musirikale. Nchimanyi kyenjogerako. Ate ne kino kanje. Breaking news wetuukirira ssaawa zineno His Excellency Robert Kyagulanyi waliwo amawulire galaga nti no yalandinze wali e Canada. Mugenda kuba mutukonfamingira ab'e Canada mu comment section. Ate ye omukulu General Muhoozi wamu ne taata we General Yoweri Kaguta Museveni ebyabwe si birungi. Obadde okimanyi kati ssaawa zino Uganda bagigyeko ekyobwa top okubeera ne security ne intelligence mu Africa. Video mu maaso awo ngikuletedde. Omukulu era akolana ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni aba exposing mu maaso awo video nayo njina naye nga tetunagendayo video soko jimpereka like mumaze subscribing aho wegete ku mukoto gwe guno. Ngenda wakuplaying ino video ya His Excellency Robert Kyagulanyi nga landing wali e Canada. Oh my god, oyinza okulowooza Pope yali mukubira nga alandinga side ze ibeddala ndabe bana Uganda ibeddala mukyayagala His Excellency Robert Kyagulanyi. Ibeddala abasinga bali balowooza ati byakusaaga nti abana Uganda abali ebweru bava mu His Excellency Robert Kyagulanyi, but for me, according to what I'm seeing, I think he is still loved more than even what people used to think. Video you know soko jera video. Out of this prayer session to connect spiritually with our brothers and sisters here and at home. Anything else you'd like to add? We are fighting for freedom and we are going to get our freedom by the grace of God. Yeah, Ugandans in the diaspora, upon you, you're so powerful. You have the luxury of the right to just don't take it for granted. We depend on you so much. We are fighting from different angles. When we fight from back home, you fight from here because your influence is very effective. Thank you so much. And any message to the pastor from the people? Pastor, I would like to appreciate the diligence here for organizing this and inviting us and for the work that they do to free our country. Mind this Ndowooza mulabye abantu engeri gye bamwanirizaamu. Oh my god, I think he is the most loved Ugandan. Ate yegadde asazeewo okubeera nga exposing His Excellency Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi naye olunaku olw'ejjo okubeera nga ba exposing. Asobodde okulaga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti mutabani we General Muhoozi Kainerugaba is not as wise as he thinks he is. Bino byose byakwogerera. Oh my god, olutalo lwabadde wali ku X. Mwaba talina X bannange mwasuubiddwa obanga toyina X tofaayo gwe following ino channel buli kimu ngenda kuba nkola ki nga nkikuleetera how today wewe base oba oli mu taxi oli mu motoka ino channel di following tojja kola ki tojja kwejjusa. Njagala soko owulirize omukulu Hajji Haruna ayina byayogedde hatumali tuyongereyo ne gadi nga exposing General Yoweri Kaguta Museveni. Sokolabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tukubuulire ne bwe wabaayo omusirikale alaba Kyagulanyi, teriyo mu Uganda musirikale ayinza kulaba Kyagulanyi n'amuloopa. Teriyo musirikale ayagala Museveni naawe. Musirikale ki ayagala Museveni? Olowooza lwaki Museveni takozesa basirikale ba Uganda bukuuma? Lwaki alina bamasinale be bamukuuma? Okubakuumi ba Museveni olabako Omunayuganda. Ensonga za mukama wange omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu ze yayogeddeko bangi mwaziwulidde naye abazitegedde baabadde batono. Bannayuganda ki kye baakola mu gy'ekinaana? Kati kankutereeze gwe Kaveera atamanyi ki kigenda mu maaso. Muuli bantu babika bisatu. Mulimu abo abagezi abatono, Museveni ne bakyaliba abatono abamanyi ki ekigenda mu maaso. Batuuyana bwe zikala. Ne mubaamu abo abafeere Museveni baaseetinze basiruwaze Bannayuganda baleme kufaayo nnyo ku kigenda mu maaso. Kati ne mubaamu embuzi
n'ebiri wano e UK wali bakiyitaani bade kikyali wano waliwo bikyali ebiri wano Mayindo Seeti ali awo alina ennyindo eringa engatto simumanyi saagala buukira bantu bw'agamba nti security bw'eba ekwagala simanya biki Museveni yeesimbawo mu gy'ekinaana obululu bwe yafuna bwali tebwenkana wadde obwamunyago ayingira ensiko abantu baali tebamumanyi tebamwagala talina mikwano mu bannayuganda naye ku lw'effugabbi erya gavumenti eyaliko abantu bakkiriza ne bamukweka mwabagamba mu security bw'eba ekwagala tesobola ati tolina w'osobola kuyita Museveni yayitawa ng'agenda e Sweden ng'Obote amuyigga yagenda e Sweden n'avayo bw'ayingira bw'agenda e Tanzania bw'akomawo security babatiisa naye biba bigambo nze ndi musirikale manyi kye bayita security nonsense just palapase byambalo bantu nga mmwe ono omwami wuuno yababulako kati giri myaka emeka balemererwa omufuna babasiruwaza baddira mmwe bennyini ne babakozesa okulonkooma bannammwe gye bali ate ne mutendereza gavumenti okubeera ey'akabi mu kunoonyereza abaana mmwe mulya biki okitegeera kati bannayuganda oba baasobola okukweka Katumba oye ow'ebiseera ebyo kati olwo Kyagulanyi gwe baalonze bonna ate n'ekirala mubeerewo nga mukimanyi nti bannayuganda abaalonda Kyagulanyi bakyali mu Uganda basirise bali nammwe balya nammwe Mukama waffe alyoka ali seefo ali ku mirimu emitongole kitegedde waliwo emirimu egyali tegisobola kuggweerako ssimu nga gyetaagako omukono sitampu zinywere zidde okunywa wamma bannayuganda mbagamba nga bwe mwakikola mu gy'ekinaana mukama wange yabagamba yes wuliriza omuti ogumu gusobola okuvaamu obuti bw'ekibiriiti 10,000 wabula luba lusaza lwa kati kamu olusobola okuvaako omuliro ogwokya ekibira kyonna ekirimu emiti 10,000 antegedde ntegeera Iyo video ya Gadi obeera oli munankyukakyuka ebyaddala n'otafuna omutima ogugisharingirako munno mu WhatsApp group oba Facebook groups ez'enjawulo ebyaddala mbasitegeera biki byoliko. His Excellency Robert Kyagulanyi bagamba information wezityo zirina okutuuka ku buli munnayuganda abali mu Uganda wamu n'abo abali wabweru w'eggwanga Uganda. Omukulu amanyikiddwa nga Fred Lumbye kye yakoze aba Federation ya Music temulowooza Eddie Kenzo kati tetafuuse omusituzi wa Umbrella. Video yino ngikuleetedde temulowooza family y'omukulu Herbert Yakunde yayambako His Excellency Robert Kyagulanyi kubeera nga afuluma eggwanga Uganda bavuddeyo ne beegaana obvious balina okuvayo ne beegaana kubanga bwe bateegaana akasente ka pension tebajja kukola ki ate bajja kafuna ebyo bitegerekeka. It is not such a big deal. Eddie Kenzo nga nkugambe kino waswadde nnyo nyonga bw'okiraba naye nga tetunagendayo nyongera okujukiza video nsoko gimpereka live omaze subscribinga male nkuplaying aka video gawe n'abasajja engeri gye balooyombyemu sokolabe kati Lumbuye Dogo Nation IP simanyi IP asimwe Misamata Masudimani Umalugasia ensi mugigamba ki video yiyo waggulu Kunda abadde kundiri emyaka egyo emyaka ebiri nze Kunda namusinkanako emyaka egiyiseeko ku kyalo ekimu kye bayita Katovu naye nga n'obw'omugamba ekigambo opposition nga kimuwunyira ziizi mwavuddeyo ne mugamba nti omusajja oyo y'omu ku baayambako Kyagulanyi okufuluma eggwanga naye bwe bakuletera Kunda condition gy'abaddemu ne Kyagulanyi waafulumidde eggwanga mu obwo obudde n'obikwataganya oti Kunda ayinza n'okuba abadde tamanyi kiri ku nsi
oye Kunda angali mu bulumi alwanagana na bulamu bwe mwamusabotaginze ne mwonona erinnya lye nemwe eyo vidiyo omukulu ye yabayise naba Ivo ti bantu mmwe muli babi nnyo ndoza mwasabotaginze omusajja mu mbeera ey'okugamba nti omuye mubimanyi Tikunda ranka gy'abaddeko ate abadde serving officer oba oli awo aba n'akasiimo senga abavudde mu bulamu bw'ensi akagenda eri famire ye n'ebituwa byennyini bye bamutwaliramu mubimanyi bulungi nnyo ndoza bye mwagadde bimugibweko which is okay fere tubalinaako buzibu naye olulala mubanga mukola ebintu byammwe musoke kuteeta profayiro ya muntu muginoonyerezeeko musoke mumanye omuntu ono yafudde abadde mulwadde ebbanga ki kubanga mmwe endipotinga gye mwalipotinga nga mulaga nti omusajja yafudde ekikutuko engeri gye mwalipotinga era ensonga lwaki mmwe maloboozi gammwe mulaga nti omusajja bajjawo namugje simanyi biki olw'okuba yayamba Kyagulanyi naye mwali batuufu basajja mmwe ne bakyala mmwe lwaki mukaabya abantu amaziga bwe muba mumanyi nti n'ebintu byabaggwako muve mu kutambuliza struggle mu sukuma wiiki kiruma era kiruma nnyo ayi Mukama kundamu ekyumulo eky'emirembe